Tukulamusizza nnyo omulabi wa Beg TV. Weebale okusubscribinga abatuteekamu ensimbi mu kyasinze okubeerako omulembe. Stanbic Bank awo ye tukoze bulungi. Mugende mugulewo account mu Stanbic. Bawola ne ssente za school fees abaana omwana tamisinga ebibuzo bya siniya ey'omukaaga siniya ey'okuna P7 nti tewalina ssente. Stanbic Bank tekusaba na musingo. Fiye gwe balwanyisa butonde bwansi bannange temutema bibira batugambye tubakubirize buli lunaku. Bali ntinda bwoba olina kyeweebuuza ku bikwatagana n'obutonde bw'ensi genda mu Afiyego. Mwebale nnyo. Tulina Haji Juma omusajja yazirwanako kituufu emyaka gino 39 abaana agenda alemu yagalimu nnyo emyaka 24 emyaka 24 ngalimu nze ng'ogalimu. Kaakati nno tugenda kubanga tutunulira Uganda ey'emyaka 62. Olina emyaka emeka? Emyaka 53 kati. Uganda ekusingako katono. Kiki ekikwewuunyisa ku Uganda ku myaka 5 mu gy'olina? Nze ekineewuunyisa lwakota nzikiza kusooka kubuuza ku batulaba. Tewali buzibu babuuze. Kasooka embuuze ku batulaba n'abekawempe n'ekiramuzo ekisinga ebbe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakama bange bana basayidi eno manyi nabo sibasuulirira. Balonzi Mukama mulungi ekiseera kyonna era ze mbeera ze weewaawo takyukakyuka. Kakati sebo w'ekitiibwa ombuzize ekibuuzo naye kankuddemu bwe nti emyaka enkaaga mwebiri nze njirimu emyaka ensingako mitono nnyo. Naye bw'otunula ekitole waffe kubanga nange nali muto nkaaga mwebiri awo nali muto era kati ndi mu byafaayo nasoma history nengattagatta naye ndaba nange kinakontributinga ng'omuntu mu myaka gyange. Era oyina ettoffaali owaako ku musolo gw'omutwe kankusala ekirimu. Nawaako ku musolo gw'omutwe naye ekyagumpeesa nalina kye nali ngoba saali entitled kuguwa naye nalina kye nali ngoba nga kakwakuliza akamu kunoguwa naguwa 2 mu 6. Museveni yagujjawo ate 2 emeka? Kirabika ndowooza yagujjawo mu kalulu ka 2 mu kalulu awo ndowooza era naga mubiveeko naye nga 2 mu 6 naguwa tuddeyo wali. Kakati nga bw'ombuuziza ekibuuzo ekyo nsaba abatuwuliza begendereze nga bawuliriza ebirowoozo byange nange ng'omuntu. Ameefuga gaali malungi nnyo nga bannayuganda okusobola okwettakkuluza kuba musibira mu bbwa bali bakoloni abo okulaba nga tukola ki nga tubejjako tusobole okwemalira ensonga zaffe ng'Abafirika nga bannayuganda. Naye twafuna ekizibu kimu nga njija wali nti ekizibu kye twafuna Obote yatukola bubi nnyo. Yatutega ate ekyamukisa omubi ffe Abaganda kuba wenjogera Abaganda mmantu ate Kabaka waffe Muteesa yasooka okubeera president yasooka. Tibaatutega nga bamanyi kubanga amaanyi Buganda ge yalina yali yeemalira buli kimu era n'Abazungu bwe baatuuka wano baatya nnyo okusanga ensi ng'erina okulembeza okuira ddala ku kyalo nga amagombolola weegali buli kimu kyaliwo. Kati bagamba tunaakola tutya okuyingira mu super power bano sisitimu yaabwe. Kati ne basala amagezi nakati tulina kitusobola kukola nga tetubagasse tusobole okubalaba nga nabo babeera naffe. Kati ng'ekyali kitukolebwa okwegatta kwe kulaba nga basikiriza Kabaka waffe ne bamubuzaabuza ne bamuteeka n'agenda mu Uganda eyawamu era ne bamuwa obwa president. Kati bwe bamuwa obwa president awo ye ntikko y'ebyobufuzi obwetwaze we yava okwonooneka kubanga Obote yeekulubeseza nnyo ku Buganda ng'anoonya ebibye ate ekyomukisa omubi bakama baffe nga kuba bwe tuba twogera ku bakama baffe mu Buganda tutandikira ku Ssaabasajja Kabaka nga bamanyi tebanye basobola kumuyita walala okujjako okusooka okumwekulubesezaako n'alowooza nti babe bawo bafuuse babwete otyo era n'erinnya ne bamukyusa. Omanyi Abaganda tumatira mangu naye ekyobwikisa omubi abasajja n'abakyala abo betumatira oluvannyuma
batukola bubi nnyo. Bantu batulidde mu nyo batudisappointinga ne tulowooza naye ffe Abaganda twabaki. Kubanga ye Buganda yali emanyi nti bwe tukola mu Uganda eyawamu ne tufuuka ekitole. Bwe mba mbadde ntunda ensawo z'emmwanyi 10 nja kutunda 600 otyo. Kumbe bo bannaffe bali balina bamanyi nti Abaganda bonna batunda ensawo z'emmwanyi 10 tukoze tutyo nga tubazza ku 0 otyo. Era bakikola naye ng'entandikwa yokka yali ku Ssaabasajja Kabaka kufuuka president. Wakati bwe yafuuka president ne bagira bati kiwedde. Era bwe kyaggwa kati okumulumba ogenda omukuba mu lubiri bayita tebaalumba kabaka. Olwo tebaali bamaze okusaanyawo obwakabaka, balumba direct yonna, baalumba pulezidenti. Era ensi yonna bwe yatunula nga bagamba balumbye pulezidenti waabwe, tetunakubako kabaka. Era bwe baayogera lwakuba nti ebintu ebisinga ebyobwakabaka baabisaanyaawo. Okitegedde nga beefuula bakuba pulezidenti. Kati awo we twava era ensobi we yava okulaba nga nze bwe ntunula bwe nti ameefuga sigala mu kintu. Kubanga gwe ng'Omuganda ekyali ekiruubirirwa ky'ameefuga jjajjaawo oba kitaawo kye baayagala kye baalowooza tebaakifuna okifunanga tetukifunanga. N'ekyokubiri ffe kati nga nze nga njogere ku sayidi yange ey'abalwanyi, ffe twali bwana buto naye omanye kyatukubye emundu okutuuka okukuka ejjembe. Abakulu baffe ne batata baffe bajjajjaffe baawozanga ekigambo ekyo. Kabaka yatukola bubi nnyo okuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka waffe, ate n'akiisa n'omukono ng'ali gwe, ate ne bagamba nakyo kyalimu omukono gwa gavumenti. Komwe katugende tuzikube. Era twakubanga tuli ku kimu twagakuza Obwakabaka ne Federo. Okiwulira? Kubanga tosobola Obwakabaka okuddawo ng'ate togiwadde buyinza bwekolera ku nsonga zaawo, oba ogiwadde byoya bya nswa. Naye ffe ng'abalwanyi abaalwana twali twagala ensonga ezo zonna Ssemasonga 5 zikole ki? Zikolebweko. Kyova olaba afande, sijja namuyita Aji, afande Nadduli ow'Ebuweera. Aji mwe mumuyita Nadduli naye nze muyita afande kubanga mmeeja. Okitegedde? Mulina erinnya eribagala otyo. Kakati ensonga lwaki yayogeranga ennyo akasaka eby'omukasaka. Okitegedde? Ebintu by'omukasaka ebyo byali byanjawulo nnyo. Bibakuba ku gundi eno gye tulimu twabirikodinga, naye olwokuba nti embeera yaliwo essaawa eyo yali bwetyo nga bwe mugimanyi nga tosobola, naye ensonga eyo yalimu. Kakati ku essaawa eno bw'oŋŋamba nti tuli kumeefuga era twefuga naddala kati essaawa eno nze kubanga ameefuga ga 2,000,000 ameefuga agajjo nga 8 gegaali ag'Obwakabaka bwa Buganda. Naye ensonga eyabulamu mu ekyo Federo. Kubanga omuntu bwe mumuwa Federo asobola okwekuŋŋaanyiza ebintu bye, omusolo, n'azimba amasomero, n'azimba amalwaliro, ng'obuyinza abukola ki? Naye ffe ng'Abaganda twafunako kitundu, era siyinza kwenyumiriza mu meefuga ga Uganda nti tulina kye twagafunamu ffe nga Abaganda. Ate lwaki temwafunamu? Tetulina Obwakabaka buteredde. Andiwuliriza, essaawa eno bw'ompita ku kijjulo ky'emmere ng'ofumbye bulungi nnyo ettooke n'enkoko n'ompaako ettooke lyokka oba ompadde nga sikuwadde tompadde enva tojjafa njala ne bakuwadde bagaa nti emmere embi terumya njala naye ate ekulema ng'enva wazifumbe n'oziteeka wali. So kati gw'ogamba nti Buganda mu meefuga kiba kijjulo baabawa emmere tetwatuwanva. Kakati ate ffe abalwanyi kyatuyisa bubi nnyo, era ensonga lwaki olaba kati essaawa eno nze nakyusa obufu ne ŋŋamba byatulwanya tetwabifuna. Bw'otunuulira essaawa eno kugamba nti twefuga ejjo lwabadde lwa Mande, Lwakubiri, leero Lwakusatu. Ku Mande waliwo omwana waffe bamuyita Denisito, oba omulaba atambula nnyo ku pulezidenti waffe akwata fulaga, tumuyita Flaglizer. Denisite ayo linnya lirya nickname ye Dennis Senono. Temunnamuzuula. Ekyomukisa omulungi bamusesemye, twawaawadde nnyo ne tutambula ne tuteeka ku social media international. Namwe anti oluusi mulimba andiwuliriza ne mukuba enduulu nga mwagala kammaleyo nga mwagala okulonda poliisi abamusesemye bamanyi lwaki yabadde ku Ssemwayi lwaki bamusesemye bamututte kireka anti baali tewali nsonga.
wabadde tewali ensonga era ensonga lwaki bamutadde naye nga bamusuzizaayo nga bamukuba okitegedde kakati abo bamubuuza mu lwaki abeera nnyo ku social media ng'awanika bendera ya Uganda eyo naye ensonga esobola okubya omuntu kati gemeefuga geteko okuselebratinga kati n'abasiibye baziwanise betulabeko ku mutimbagano bagenda bakwata anti kati kyoba oluuza kakati awo nze wenkugambira nti mu meefuga gaffe ga Uganda nze sigalabamu makulu tegaliiwo abantu mu myaka 62 bakyakwatibwa bakubibwa kibooko naye nga bamukubira bwerere olw'okuba munnabyabufuzi abantu bali mu makomera olw'ebyobufuzi ng'abamu sina bannabyabufuzi kale omulungi tabulako kamogo kalungi kikosobola okwogera ku myaka 60 ate nga kyajja Katonda nga era ye yakireeta nti twafuna emitimbagano ne tuva mu analog ne tugenda mu digital ekyo nsobola okukyebaza kuba n'essaawa eno kyekitutuuzizza wano ekyo kyo nti emabega tekyakola ki tekyaliwo naye ekyo kiri nti olw'empuliziganya yakyuka naye tekitegeeza mbu olw'okuba gavumenti ya General Museveni yeriko nti yabireeta era byali byakujja era yabireeta se Facebook bwe yagigala mugikozesa tetugikozesa tetuteekamu VPN kabajje bakuna nze ne babannone era nze nkozesa VPN nenfuna byenjagala TikTok teyina buzi tebakyalina kye basobola kukola YouTube teyina buzi teyina tabu okitegeera empuliziganya ekyokubiri ayinza ogamba ekyokubiri nti ate nga erode nakyo na participating asinza kukyebaza emirembe egiri tewaliwo mirembe akalembereza saagala onjogeze byesoogera kubanga senga wabaddeyo emirembe saalivudde mu NRM nengenda mu National Unity Platform naye omuntu bagamba awali omukka tewabula ki muliro tewabula muliro essaawa eno bw'otunuulira system kati gavumenti ya General Museveni gyekozesa nga atambula ekulaga bulazi nti tewali mirembe gwe naaba ng'akyali mu kunaaba ewe nakasera amakubo gonna ne bagaggala ageekawempe wano totambula n'omuntu n'owebigere tayita ekawempe mukyakola ate tukyakola mukulu bw'aba agenda kuyitayo kakati nina kintu kye nalabye era ekyankwasiza n'ennaku nabadde nvakka bwenti ntuuka mu bitaale bwayisi ne bagamba mukulu ayitawo ne batusiba essaawa ezo waliwo omukazi baade bamugjoba saidi zenene Lubaga bamutwala mu ddwaliro liri eryaffe eryabakyala mulago yazaaliddeawo mu bitaala nga nti muluka twazisibye tewali etambula n'owebigere totambula n'owabooda toyitawo naye ffe mu nsi zonna gyekiriirwa ekiriyo bakola bwe bati emabegako okujjako mpozi gwedobadde toli mu system mbaddewo ffe twali ekyomukisa omulungi nabeerako mu konvoyi ya president era nze navuga nga emmotoka eyamuddiriranga ebakitafooloka okakasa kali nekuyambye ebintu okuvuga emmotoka tekikuteekereza kulya sionina na president notalya naye ate nenkuleetera abaana abaali babaddeko wamala kukkuta novaayo bw'obeera mu gavumenti bakola transfers tebakugamba nti ojja kukola wano paka lwolifa bakukyusa ne bakutwala awala n'ogenda awala n'ogenda awalala kubanga toweereza president yekka oba oweereza gavumenti oba gyeryo okiwulidde kakati essaawa eno bwe ntunulira ebyaliwo emabega nakati ebiriwo omanyirawo dda nti waliwo ekizibu kubanga kati president bwe yatambulanga luli si bwatambula kati lwaki ebyokwerinda abantu bamukooye luli baali bamwagala nga bayimira ne ku kkubo ne bamuweevingira ani aweevinga nze kawempe sibalaba bayina n'okukuba tteke ng'otaddeyo omukono otimumutse oguweevingira kakati essaawa eno kiraga ki omanyi kasita okooyebwa abantu bamukooye eki ng'akalulu kajjula ne kawempe wamwe akafuna ate tomuwulira bwaga nti bamubba okumanya yawangula n'okumubba mwamubba mbu ne mulemu ekyomukisa omubi oli munnamawulire ate ekyomukisa omulungi omanyi ebibadde biri mu Uganda wano abali mu palamenti awo bonna tolowooza nti bona tubadde twogera ku kusoomozebwa gwe kuwalabye okw'emyaka 62
n'ebikyuseemu kati tubadde twogera ku bikyuseemu ebyempuliziganya n'akalembereza k'otulo twebakako kkiriza wewebaka nze bwoba webaka katonda akuwa omukisa naye kati fe tuli nakati esaawa eno weni ndi ku bunkenke saawa yonna mutobuuza banfuluma bayinza okunteekako empingu naye nga sirina musango yakuteekako empingu bakunenya kutwala kunona alawensi omwe walekayo owalawensi bakutwalirako mpingu naawe nsaba allah akunteremu obwamu bakuteeke ku mpingu ono twogere ku bitakyukiddeko ddala mu myaka 62 nti ebyo byagaana nga bwe tugambye nti federo yagaana batulimba. Ekyokubiri obuyinza bwa Buganda abakulembeze baffe bewawuliranga ab'amasaza ab'amagombolola ga Ssaabasajja Kabaka era ffe ekyomukisa omulungi naliko omumyuka w'omuluka gwa Bwayise eyokusatu naye komanyi bwe batuwanga nga bagamba bakuwa nga bw'onoogamba nti bakusiime batuyimizanga buyimiza ne batuwanjula kati mutubeerano mwe kyetugambanga ab'emiruka n'abamyuka bammwe muyimirire basasule okukwogerako nti oli mumyuka w'omuluka olwo ngubaba bakusasudde kati eyo Buganda gye twali twagala mu myaka 62 kubyayo amagombolola n'amasaza agasinga gonna gaali ga Buganda era bwe bwagira gavumenti n'ebiwamba ebimu tennabiiza bino byowulira mbu yazza ebya Buganda ebimu tebiddanga amapoliisi agamu gali ku ttaka lya Kabaka n'omusolo tebasasula n'ez'obupangisa tebasasula. Kakati ssebo tulina ekizibu tulina ennaku tulina okunyolwa ate naddala ffe ba historika abalwana nga tulowooza nti ebyo bye twali tulwanirira toyinza kuŋŋamba nti bye wali olwanirira ate tewabifuna nti ate oserebuleetinge okitegedde ekyo kyo kati ngaffe abali mu Buganda kubanga omanyi kye tulina ekizibu wano mu Buganda Buganda buno si bwa Baganda bokka bantu bonna okitegedde kati gwe bw'oba ng'oli wano mu Buganda oteekwa okubeera kyenkanyi n'Omuganda bwe twali tulowooza independence tugiveeko ndabye kakaadi kaliko principal atagambwako kaliko naawe mwoyo gwa ggwanga kati kakikano kakati kakaadi kano eno success card omanyi abaana baffe aba senior 4 aba P7 n'aba senior 6 bagenda kukola ebibuuzo ati ffe nga bakulembeze abayaddako wekawembe nteekwa okubazzaamu amaanyi nemba wa success bwe bagenda mu bibuuzo ne bagamba tetuswaza meeya waffe okitegedde omanyi kintu kino kiraba ng'ekitono naye omuntu okukwata kaadi eno success n'agikuwa we mulimu n'ebigambo ebirala bituteeka tubiteekako bifaananyi byokka nebitali bigambo omwana bw'omuwa akantu kano ne bakaba kasiringi 10 oba 200 oba 5 ne bwalituuka okulonda tasobola kwerabira tasobola ate n'ekirala gwe ng'omuwadde kano oli n'amwana omutwalo gwe gwakungirizaamu anti kano agenda kateeka emitwe otyo agenda katimba ne mudiiro wajjawe era ffe edda ng'omuntu akuweereza success card ng'oli mu bibuuzo nali mu P7 ne senior 4 nakati essaawa eno sibeerabiranga be banne ab'omunda okitegedde kakati ndi mu nteekateeka ey'okugenda nga mu masomero mbawaako kuba sisobola kuba bonna naye abagenda okufuna omukisa mbawa ne mbagaba nemwongeremu amaanyi ekyokubiri twagala nkyukakyuka mu Uganda gano ge maanyi gaffe ag'enkyukakyuka emiti emito obubaka obulaga abantu tulinammwe otyo kuliko Waswa Juma meeya Kawempe addako ne pulezidenti wange agenda okuddako 2026 tetujja kusukawo mwebale nnyo kakaadi gwe kana bakatuuseeko Haji Juma bwatyo bwakola musajja mugabi talina nnyo masanda nga banne abanaye batera boogerako abanuutu naako kasobola omulema abamu si banopo bokka nabana abamaze mu emyaka 39 kafuuka kalombolombo ka byabufuzi si kalombolombo naye omuntu olaba omuntu okugaba tebuba bugagga okitegedde guba mwoyo
bannabyabufuzi omwoyo gw'okugaba gufa bw'oyingira ebyobufuzi bw'owangula akalulu nga gufiira ddala. Era aba yali bw'atyo kuva ku ntandikwa. Egwegedde obuuze ewange Kawempe wali bwayise. Tiwaswa Juma we yabeerera kansala kyali kitya.